So open with a browser. I'm going to use Chrome. So you open with Chrome. Just come here. When you open with Chrome, just open, type there Dailymotion. Just type there Dailymotion.com. Just Dailymotion.com/settings, or just Dailymotion.com. Then you open. So when you type Dailymotion.com, just because, okay, let me first sign out. Okay, it will open for you the app like this. When you type Dailymotion.com. So what you do, you see there is Dailymotion, the word Dailymotion here. Below there is future, there is news, there is sports, there is entertainment. So Dailymotion, then there is this search, this thing for search. Then there is this three slashes. Then there is this thing that looks like a person. So you press in this command here. You understand? You press in the command, then you say sign in. Then you sign in with your Google account, the one you used to sign in. Okay, the one you used to sign in. Now what you do is you look for your Google account, the one you signed in, the other side, the one you opened an account with on the app. So what you do is you come here. I will use this one. You choose it, you wait, it loads. So it has opened, right? So what you do, you again press on that command. You understand? You press on that command. Then it has your channel. If you want to see your channel, it is simple. You can go and check your channel, see how many followers you have, how many videos you have, and how many videos you've featured. Okay, this is where it ends. So that's not what you are looking for. You're saying your partnership has no. Sometimes when you open, because you said they sent you an email, you verified the email. Okay, the only way you're going to know after if they send it that your channel is verified is only one way. Just click in this command in your top right corner. There's a command in white. Press that command. Now you have here your channel, Partner HQ, then settings, then sign out. Now if you have Partner HQ, click Partner HQ and see what happens. Okay, if you click Partner HQ and your channel opens, that means you're already a partner. Okay, you're already a partner. So you're already a partner. Then you can just go ahead, press upload. You upload movies. That is the same exact way how you upload movies. The easiest way actually to upload movies. The easiest way to upload movies. Just open your app. After you open your app, click on this. There is search. There is Dailymotion. There is this button for search. Then there is this. Now let me repeat this in Luganda. Let me repeat it in Luganda so that I can also maybe upload this video on YouTube for those people speaking Luganda. So English, I told you, you just click on this command. If you want to upload your video, I will make different videos, single videos, single short videos. So you check your channel like that. You can check your channel, then you can see your channel is there. Then you can click if you want to if you are already Partner HQ, just do that. You already partner, you click on Partner HQ, and when your channel opens is that if you want to upload, you upload. You can see from still here is where you see from how many views you have and how many
actual people, how many people you, how many views you have, like that. That's how you can only see that. Then let me repeat this for those people in Uganda. Kanchiddiremu abooluganda nkitegeera. Ekibuuzo kibadde nti tasobola kulaba, yanoonyezza okulaba Partern HQ according to the other video gye nakola ku YouTube eraga how to ekulaga, yanoonyezza engeri gy'okulaba Partern HQ ku Dailymotion. Partern HQ ngenda kibalaga kitegeeza ki nga takisobola kiraba ng'akozesa app. Kati ne muganda ne mbagamba nti kozesa browser mu simu yo. Tulina wano Chrome, kandabe how many browsers I have in my phone. Tulina Chrome, nina UC Mini, n'endala nyingi. Abantu bakozesa endala nyingi. Waliwo oba tolina Chrome so downloading. Okay, I like using Chrome. Simanyi gwe browser yonna gy'okozesa. So just kyokola tapping a browser yonna. Let me first, ojja kunsonyiwa kansooke ndoginge out so that we can have a clear thing of this. So bw'ona tappinga browser, kansooke mbijjeko munansonyiwa, kansooke mbijjeko bino byonna tubeere ku page emu. Sooke mbijjeko bino. So wona tappinga browser ejja kuleetera byekuleetedde. Bw'eba tekuleetedde bino ebya Dailymotion yange etandikidde wano. Nkitegeere. Eyinza okuleetera ekintu kyonna depending gwe ekyo by'obadde osaakinga. Kale kangambe nti yange eguddewo bweti. Okitegeere. So just genda wano we basaakingira, otypingemu nti Dailymotion/settings, oteekemu dailymotion.com/settings, oba just teekamu dailymotion.com. Okitegeera. Omala okuteekamu dailymotion.com gwenyiga search. Ejja kusaakinga, ejja kukuleetera bino weebiti. Kati jjukira engeri gye waloginze in. Okitegeera ekintu ekyo. Jjukira eri already ku app wa creatinze account na buli kimu. Kati waloginze, oba okozesezza Google nga nze onyiga Google, wakozesa Facebook kozesa Facebook. So continue with Google, continue with Facebook, I'll continue with Google. Nze ngenda continuinga ne Google. So nyigaawo continue with Google. Emala okunyiga continue with Google nga nondawo Google account ki gye nakozesezza. Then nga we tulinda, bino byeggudde. Okay. Ejja kuggulawo kana akasajja kayinza obeera mu white, kayinza obeera mu kala yonna. Ejja kuggulawo bweti. Kati gwe kuggulirawo bweti tofaayo oba wonna weeguddeko. Ojalaba kujja beerako ekigambo Dailymotion, kubeereko kano ka search engine, kubeereko buno /3, wabeerewo ne kano akasajja akange kali mu black ko kayinza obeera mu white. Byonna bye bimu. Ky'oba okola kyangu nnyo, gwe kilikinga mu kasajja kano. Olaba nti yo channel, okilikinga mu yo channel. N'ogiraba nti channel yo yiyo, olaba ba followers bameka, biki bino ebyokugattako Facebook, Twitter, Instagram nja kubibalagirira. Then oba oyagala okiraba ndowooza ebintu byewa uploadinga byonna oba osobbirabira wano. Kitegeera video zonna ze na uploadinga zizino okweziri. Kitegedde. So kyokola ekirala, clickinga ku kasajja ako oba oyagala ku uploadinga video. Clickinga ku kasajja ako, clickinga ku Partern HQ. Partern HQ etegeeza ki? Oli gy'abadde ambuuza mbu yeeku okukwetagiraba. Now, if your account has been verified
globera ne Partern HQ. Bwoba oklikinga kasajja ako nga tolaba Partern HQ kitegeeza account yo terichi tonaba kugiverifyinga. Kati wano osobola uploadinga videos zo, okukola ki, okulaba videos zo, osobola okulaba earnings zo, osobola okulaba buli kimu wano. Okitegeera ebyo nja kujja mbibasomesa one by one, njagenda mbikolako video emu ku emu. Then onyiga wano just upload, no uploadinga video, noteekamu information, ekyo nakikola luli. There's no need of me repeating myself ndowooza. Waliwo video awo ekulaga how to upload and what. Then oba njagibaddiramu single handed just how to upload. Then osobola then okilikinga kana akasajja, okaklikingako bwoti otegeera otya nti nno your account is verified. Kasita oklikinga kana akasajja kenkugambya kali mu top right corner yo, akange kali mu white. Kati wokaklikinga kuleeterayo channel Partern HQ settings sign out. Kitegeera olaba nti kuliko Partern HQ kitegeeza account yo eri verified. Kitegeeraganye bulungi, kitegeeza account yo eri verified. Kati awo ku Partern HQ ko clicking oku uploadinga, okulaba earnings zo, okukola ki buli kimu. Then okay, then ekirala kye mbadde njagala obagamba, ndowooza byebyo, kambaddiremu just one more time, kambaddiremu abooluganda, kambaddiremu. Ojja wano, ojja olonda browser yonna, search engine yonna, nina UC mini nembeera ne Chrome, gwe simanyi gy'okozesa. Just gwe gy'oba otappingamu, teekamu ekigambo nti, typingayo ekigambo nti Dailymotion, dailymotion.com/settings oba just dailymotion.com. Okitegeera, but it's better if you put dailymotion.com/settings ne bitakutawaanya. Then womala gwenyiga bunyizi search, kijja kusaachinga. Okijja kusaachinga tekigenda kukuleetera bino. Linda kunja kankulage page kasooke signing out. Yes, wonanyiga Dailymotion, wonawo typinzemu wali ku search engine ngo typinzemu dailymotion.com/settings oba /sign in. Okitegeera, ejja kuleetera webiti, ejja ku openinga page wet. Wena openinga page wet, ojja laba wali ku heading kuliko Dailymotion, wansi wakyo waliyo featured, waliwo news, waliwo sports, waggulu wa sports waliwo akantu ak'okusaachinga, ne wabeerawo /3 entertain, then ne wabeerawo akasajja akali mu kyeera. Ako akasajja okanyigako bwoti, kakulaga nti sign in. Okitegeera, kakuleetera sign in. Kati osigninga in. Kati osigninga in naki? Wasigninze in naki? Waba okozeseza email, kozesa email ne password. Bw'oba si byebyo, wakozeseza Google oba Facebook, nyiga Google oba Facebook. Kati nze nakozeseza Google. Continue with Facebook, continue with Google. Nga continuing with Google. Are we together? Then ng'olondawo Google account gye wakozeseza. Olinda. Sala pressure olinda. Kati weemale jabeerera bweti. Kati ddamu onyige kana akasajja akeeru akali mu top right corner yo. Kitegeera. Onoonyeyo channel yo yange yiino weti weefaanana. Then nenkugamba nti uploading otya movie, nti onyiga wano kwaka akasajja kennyini nekuleeterayo channel Partern HQ settings sign out. Kati gwe kyokola onyiga bunyizi ku Partern HQ. Onyiga Partern HQ era ejja kuleetera videos zo, ejja kuleetera media videos biki
bwe batekuleetedde videos biki bino ebiddako ejja kuleetera media kati gwenyiga ku media ejja kuleetera ebiddako era olabira earnings zonna biki na biki okitegeera even how your channel is doing biki analytics byonna obirabira wano ku Partern HQ. Uploading awo just onyiga waggulu ku upload n'oya uploading then katusooke tuddeyo ko wano kati otegeera otya nti account yo eri verified oba wooteekayo video bajja ziraba at the end of the month bakuteereyo akasente onyiga ku kano akasajja akeeru ke nabagambye kati account yo weeraga nti yo channel neeraga nti Partern HQ n'onyiga Partern HQ neekola bulungi neekutwala ku account yo kitegeeza nti your account is verified. Tutegeeraganya era wenyiga eyange wenti entwala ku account yange so mukitegeere nti naye kuliko copyrights weewaawo tezikola ng'eza YouTube oba biki naye kweziri so content oba ogiteekayo weegendereze okitegeera weegendereze si z'amaanyi nnyo naye nga kweziri nga we mulaba nti ku Telegram si z'amaanyi naye kweziri teziringa za TikTok teziringa za YouTube otherwise ndowooza that is it. Ndowooza kyekyo kye mubadde mubuuza oba kyekyo ky'obadde obuuza. Eno video ngenda gikwata ngenda kugibateerayo ku YouTube musobole okuba nga mugiraba. Ngenda gibateerayo wali ku YouTube musobole okuba nga mugiraba. Bwe tutyo we tugenda okutambula olwaleero. I love you guys. Peace.